No bwetutyo tuzzeeyo emabega mu mwaka 2021 program mujje tunywemu ne omukunja Safi Maanyi Ganjegere. Eyo ya Radio Star nga kwaweereza programu ye buli lwabalaza okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 eya kawungeezi. Programu eno yawangaala akabanga tekaali kanene, kaali ka myezi nga 8 bw'atyo omukunja n'avaako n'agenda n'atandika okukola emirimu gye emirala. Prince Job Kafeero ezimu ku nsonga ezamujja ku mpewo nga abantu abamu baali batandise okubeera kubanga Prince Job Kafeero ezimu ku nsonga ezamujja ku mpewo yali akola naye nga tasasulwa naye nga akikola lwakwagala. Kati nga waliwo bo abandyagadde omusaala nga batandise okubeera nga bamulingiriza endowooza nga balaba ye azanyira mu bizinesi ne batandika okumulingiriza. Kale we yalaba nga alinga alina banyigiriza bw'atyo n'ava ku mpewo za Star FM. Star FM obudde obwo yali yakagira nga yakajja akaboozi nayo njijjukira nga yakajja obudde obwo era n'ekizito zaavuga yabakolerako akalango nga nako koogera ku Radio Star. Kale bwe tutyo olunaku olwaleero nsaze mbajjukizeeko eyo mubadde mukyajjukira bonna abaaliwe ebiseera ebyo naye nga nkugamba nti New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade Wilson Street. Gendayo obawagire bambaza abantu engoye ez'ekisiraamu kw'osa n'ezo ezitali za kisiraamu era nti bo engombo yaabwe nti omukyala omwambazi omulungi ayambala nabo. Kati woba toyambala nabo ekitegeeza munnange toli mwambazi mulungi. Naye nga tuwagire nga abantu bano bannaye abavaayo ne baba nga basobola okubeera nga batukwasizaako ku bintu bino kubanga ebintu bino bitwala kinene nnyo okubanga tusobola okubanga tubibatuusaako. Kale Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 we basinzirira okubeera nga basomesa omwana we Uganda badde ne boarding basomesa arts ne sciences kosa ne courses ez'omu mutwe. Omwana we Uganda ow'enkya kiyinza okumubeerera ekizibu singanga aba tainaawo mulimo gwonna gwamanyi ogw'omu mutwe. Kale kati nganze bino byenkola kukwata bifaananyi bino osobola ogenda ku Kikaya n'oyiga ate munnange oba oliawo obugagga bwo buyinza okuba nga tebweterese mu bitabo bino bye tugenda okubeera nga tuwandiika Napoleon Bonaparte naye nga oyinza okusanga nga ate bino ebyokugattagatta ebifaananyi munnange bye bigenda okumazaako obulamu. Kale Twina Twinex International bali wali Bulaga ku lw'Emityana badde ne boarding basomesa okuva ku kibiina kya Baby okutuuka ku ky'omusanvu ne St. Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono era nabo bakola we batyo. Plan B Records abo baliwo ku byennyimba genda obeerenga okwata nabo. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu kugamba nti nsange Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange oluyimba nduterako nusu 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Gwe yeetaaga ebirango okulanga nange naawe nkwaniriza nti jangu tukolagane tujja kubanga tuwuliziganya then yeetaaga ebivulu n'ebintu ebirala ebyakadongo kamu naawe nkwaniriza nti jangu tubeerenga tukolagana. Oyo mwabaye basente akono mabya oyo jali mwabaye jali kuzange wano weziboneke
Kujaribu kwenyewe. Wasema ni kujaribu ngutio mulimu. Ennaku eri ku mutunzi kubana atagula kusumuluza. Ate okutemuli linnya ki? Okutema kibaako. Okute kibaako. Eri lya kibaako oli kyali pya nnyo. Era osanga bigulumiza nalifuna ddoli abala mu ddunga 3 mu nga tuyingira 10 biliyoni n'ebifunire lugogo wano. Kati Prince Jopo Kafeero ndowooza si ye mu nakadongo kamu yekka ow'amaanyi eyali akoze ku bintu nga bino. Tujjukira Rasta Smart Abdumras naye ku Bukedde TV ng'aweereza program kadongo kamu. Rasta Smart ogamba otya? Yanyumiranga ng'adigida ku kkubo naye oba oliawo baali bagezaako okusika nti station ezo ezimu zaali zaakatandika nga banoonya fame. Abantu abalina fame oba oliawo bagezeeko okubeera nga baba marketinga mu bantu baabwe, oba oliawo ne station zaabwe zongere okubeera nga zifuna ku bantu. Kale bw'atyo maanyi ga njegere omukunja Saafi gwe tubadde tutunuulira nga yeegiriisa ebintu bino ngenda kubanga ntemanga mpola mpola mbateereyo oba oliawo mwaba bagenda okumpa amaanyi singa muvaayo ne mubanga mundaga nti ebintu bino mubiraba. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kumi na musanvu mwezi ogutandise olwaleero efuluma ekaka yinga penye eyo njibikidde wano ayagenda kutunda mubira naye Pawulo fitina oba ofitinira ki bannange kati ng'ekiba etya kunyibaza enseetinze kuli nseetinze teekwengezebwa kutunda kuba kuliko ne kano siibe wanawali omwenge siibe wana omwenge Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7